po jako akawuwo. In this matter is persecuting the accused persons. Omuwabi wa gavumenti ali mu musango gw'ababaka ba Paalamenti okuli ow'Amakindye West Honorable Alan Alosia Sewanyana wamu n'omubaka owa Kawempe North Honorable Muhammad Segirinya ng'ono ye Richard Birivumbuka awanjagidde kkooti ng'obulamu bwe buli mu matigga nga waliwo abamutiisatiisa okumutta singa n'abatavudde mu musango guno. I am under imminent threat and my family as well. I believe this should be from supporters of the honorable members of parliament who are incarcerated. These messages are towards me as an individual handling this matter. I just want to make the message clear that I am not politicking, I'm simply doing my job as a prosecutor. Bino bibadde mu maaso g'omulamuzi Nzwebe Philipu mu kkooti etule Masaka abaawabirwa gye babadde balabiseeko okumanya wa okunoonyereza ku misango egibavunaanibwa okuli ogw'okutta abantu nga beeyambisa ebijambiya ssaako n'okuvujjirira abatujju we gituuse. Wano omuwabi wa gavumenti Richard Birivumbuka wasinzidde n'aloopera omulamuzi nga ye ne famire ye bwe bali mu matigga oluvannyuma lw'okufuna obubaka obumutiisatiisa nga bamulaalika okumutta nga bwe gwali ku yali omuwabi wa gavumenti Joan Kagezi. But what is important is that I am under threat and my family. So whoever is involved in that kind of behavior should stop. Because I am not politicking, I am doing my job. The job of a prosecutor is completely different. And therefore people should know how to differentiate and appreciate. Chokono bwabuziddwa engeri gyafunamu obubaka obumutiisatiisa aganya okulambulula ekiwaliriza omulamuzi okumuwa amagezi ensonga zino obutazitwala nga za lusaago era afuna obukuumi ssaako okulopa ku poliisi. Coming as calls, WhatsApp, email, so that we can establish utterances further the threats. Because if a honorable member of parliament can utter such a statement in front of the press, what do you expect of a local person? The first council should apologize for that. Bo abawabirwa okuli omubaka Segirinya n'omubaka Sewanyana basinzidde mu kkomera ekigo mu nkola ya Zoom ne bategeeza nga bwe batulugunyizibwa ebyensusu nga bano bakeera kutuuzibwa mu ttaka buli lunaku ate nga n'emmundu zibeera zibeetoolodde. Bwe twogerera abakitiibwa omulamuzi wano mu kkooti we tuli emmundu zitwetoolodde. Omulamuzi era nga bw'olabye ensonga eyo olugiwulidde bima ne babijjako okugezaako okututiisatiisa neyosi avunaanyizibwa ku kitundu kino ne bamuleeta paka ne wetubadde olw'obwadde nga amaze n'afulumamu. Kiri ku likodi nti ndi musajja mulwadde embeera gye ndimu sinungi ow'ekitiibwa omulamuzi naye ne bw'olaba amaziga ganyunguka babegako awo ow'ekitiibwa omulamuzi nakubwa naye nga kyenjagala otegeeza kkooti ow'ekitiibwa omulamuzi bwe baali bankwata nga bantwala mu kkomera tebankuba. Wano Segirinya era asabye omulamuzi okuyisa ekiragiro ekikwata omuwabi wa gavumenti Richard Birivumbuka olw'okuba nga talina bujulizi ate ng'ali mu kubufumbirira wakati mu kulimba kkooti. Nti obujulizi buli complete kubanga akimanyi obujulizi talina gyagenda bujja ate omuntu ekintu ky'ataalimu obujulizi oba ogenda kubujjawa. Era tusaba ow'ekitiibwa omulamuzi singa kisoboka obadde oyisa warrant of arrest eri state n'akwatibwa olw'okubeera nga buli wajja abuzaabuza kkooti nti anoonyereza. Pulida wawabirwa Honorable Shamim Malende yeemulugunyizza ku ngeri abantu be gye bayisibwamu era ng'ono ayongeddeko ng'embeera y'omuwabi wa gavumenti ey'okutiisibwatiisibwa bwe talina kuteekebwa ku bawagizi b'abantu be wabula nga kyekiseera gavumenti okusomesa bannayuganda ebitongole ebyenjawulo emirimu gyabyo. Thinks that the state prosecutor should be arrested, thinking that it is the prosecutor actually who is persecuting him. Your Worship, that should be put on the government to sensitize the public to know that the role of a prosecutor is not to persecute but to prosecute. Actually, he acts on orders, so that should be taught. And that is not a duty of the Defense Council. Omusango guno ogwongezeddwayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogujja. They are still within the 6 months period within which to complete the investigations. This court, however, directs that the state should not wait for the 6 months period
to elapse, but if inquiries are completed before, let the matter be committed to High Court and trial begins. Mu bufu bwe bumu omusango gw'ebijambiya oguvunaanibwa Galiwango Musa wamu ne banne ogw'okusanjaga bannamasaka mu mwaka ogwa 2017 gwongezeddwayo olwa Galiwango okwemulugunya nga bw'ataweereddwa mukisa kwogerako eri puliida we. Kitalya tebawuliranga nayo okujjako okundabakawo ku kkooti awo ku TV tebandabangako naye embeera ndi mu mbeera mbi nnyo ow'ekitiibwa omulamuzi nze simanyi ow'ekitiibwa. Omusango guno guli mu maaso g'omulamuzi wa kkooti enkulu Anibitatule nga gubadde gwakatandika. Galiwango n'asaba obudde asobole okwogerako ne looya we era omulamuzi kyakkiriza. Kyokka oluvannyuma kkooti enezzeemu wabula omuwaabi wa gavumenti Richard Birivumbuka n'asaba omusango guno okwongezebweyo mu lutuula lwa kkooti enkulu olunaddako. We reiterate our earlier submissions and will ensure that inquiries are complete. Kanyike Kevins yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. I advise the Chief State Attorney to take this serious and ensure he reports to police or apply for security both at his home and at his place of work.